Twala obudde buno okwebaza Miss Uganda Nalungi w'eggwanga 2024-2025 tugenda okuwa abantu baffe Nalungi w'eggwanga tugenda okubawa scholarships eza waggulu nnyo okusoma course ez'enjawulo era njagala okubira omulanga kampuni ez'enjawulo mu ggwanga bayambe Miss Uganda Foundation kubanga kasoyamba eggwanga kasoyamba abavubuka nga bano Musaayi Muto oba okulembedde kwegamba gye bayita vision ne mission y'eggwanga lyaffe corporate social responsibility okuyamba Omusaayi omuto nabo basobole okutuuka ku vision gye baagala. Nsookera ddala okwebaza Captain for being our patron for these years. I think it's now like 6 years. Then ekirala opportunity etuweebwa ffe nga Miss Uganda Foundation through the scholarships ezo ze batuwa nti zongera okukyusa obulamu bw'abaana ab'obuwala abavubuka n'okubayambako okutuukiriza ebirooto byabwe. Boy Child Mr. Uganda auditions ziriyo wiiki eno Olwokuna, so abaana ab'obulenzi abali eyo namwagala mubeere temujja. Bino si byakusitula bunyama kulaga kanyama nedda, ebyo byennyini ba Miss Uganda bye bakola nammwe bye mulina okukola. Mubeere ba role model abalungi, tobeera baby daddy ng'olina obwana nga 6 nedda. Olina okubeera nga oli mulenzi ali banno gwe balabirako, because y'ensonga lwaki Mr. Uganda ezze kasitoba ng'ogwa mu ng'olina emyaka abawala batandikira ku myaka 18, abalenzi tugenda kutandikira ku myaka 19 paka ku myaka 26. Ng'oli Munnayuganda era naffe tobeera nga weekubyekubye ttatu ng'era bwe kiri ku bawala, ezo ttatu ennyingi nedda. Olina okuba ng'oli mulenzi wa buvunaanyizibwa. Then abalenzi bamanyi okukula ne bava ewaka ne beepangisiza, naye tukkiriza nti no olina omuntu akuvunaanyizibwako ng'omuzadde oba guardian wo alina okukonsentinga nti actually ekyo akikwagaliza era akuwadde omukisa ojje okole ki, ojje weesimbewo. Olina okuba ng'olina ndagamuntu, ng'olina passport, kubanga olumala okusunsulamu ne tulonda Mr. Uganda yani alina ogenda e Vietnam aturepresentinga mu Mr. World.